Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah sina tabbu mpozi mweno abandaba ku Celeb Jazz nsooka okubeera nga mwenna abandaba batumira nnyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala buli omu abeere nga amuwa kye yeetaaga mu bulamu buno obw'ensi, kubanga kullu minna nara dunya mukhtalifa. Mu butuufu ffenna abali mu nsi buli omu ensi agiraba lulwe. Ali mu Uganda alina engeri gy'agirabamu, ali mu Amerika alina engeri gy'agirabamu, ali mu nsi ez'enjawulo buli muntu yenna buli omu edduniya agiraba lulwe. Nze wenjiraba ate oli si wagiraba, naye nga all and all kyensinga ennyo okubeera nga nganze udaba bwe mba mundabye njagala kubeera nga okusomesa kwange mbateekamu ekiyitibwa essuubi. Saagala obeere nga oggwamu amaanyi, kubanga dawamul hali min al muhali, abange tewali mbeera ya lubeerera. Man jadda wajada, buli oyagala ekintu n'okiteeka mu mutima n'okitikako ebirowoozo, mwana wattu ojja kubeera nga ekintu ekyo ojja kifuna oba ojja kubeera nga okisisinkana. Olwekyo insha Allah toggwamu maanyi. La haya maa yaasi wala yaasi maa al haya. Amakulu nti kasita obulamu bubeerawo obeerawo essuubi insha Allah. Naye temuggwamu maanyi. Alhamdulillah, saba Allah abeere nga abankuumira ate mubeere ku Celeb Jazz insha Allah, kubanga buli kimu kyonna mujja kubeera nga mukifuna, kubanga bangi bwe tulabye life nga yo yakyuka, ng'omuntu yali mu mbeera embi naye ebbanga Allah lyamala nga ajja kutaddemu n'obulamu n'obwensi life ekyuka insha Allah. Gwe kennyini gwe ali awo life yo gwe alemeddwa okubeera nga ogikyusa, kubanga waliwo ebintu mu nsi ebitakyuka. Al ardi ensi tegenda kukyuka, wasamaau samaau eggulu terigenda kukyuka, wal hawau empewo tegenda kukyuka, wannisaau nisaau omukyala tagenda kukyuka ajja kusigala nga mukyala, warijalu rijalun omusajja asigala musajja tagenda kukyuka. Ebyo waliwo birabyeko nga bikyuse, omukyala asigala mukyala n'omusajja asigala muki. Naye eno life eya bulijjo kkirizagaana elife erina okukyuka. Bw'obanga obadde muwaavu kisobola okukeera ku makyanga ogaggawadde, busolokera ku makya gwabadde w'omutawaana ennyo ng'abantu bakumanyi mulamu n'obwensi ng'oli mugagga okeera enkya bambi nga mutuufu ogudde. Yagamba nti man sarahu zaman saatahu azman, bw'olabanga bikwanguyidde omanya nti mu biseera ebijja mu maaso bisobola okubeera ebizibu. Olwekyo insha Allah gwate Allah gwasudde amadaala tusaagala weewanire ku banno, kubanga man sarahu zaman saatahu azman, oyinza okulaba nga gwe embeera nnungi buli kimu kyonna alhamdulillah kikutambulira bulungi, naye nga manya nti any time bisobola okubeera ebizibu mu maaso. Tubalabye bangi nga babadde beewaana naye by the end ogenda okakkana ng'ate bagudde. Si bwetyo bwefaanana inshallah. Seeka leero nnaku za mwezi ziringa we ziri. Sewo nnaku ziri 10. Obala wallahi kituufu. Leero abantu bangi badde babeesingira ku bintu bingi nnyo, naye nnaku luno olw'ekkumi amakulu gaalo gayinza kubeera kisiibo nga kino. Ekyokusokera ddala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda mulamu n'obwensi. Lamanzaani ono yagenda omuleeta ng'etteeka lyakadda nga n'abaatusookawo baakolanga bwe tukola ki, era okusiiba baasiibanga mwana wattu n'okubeera nga nabo baakola byonna bye tukola ki bye tukola. Naye nga kyolina okumanya nti ayyaama adudatin, ennaku mbale bubazi. Bwe twogera nti insha Allah 10 tukoze tutya, tumaze okubeera nga insha Allah tulikongodde. Naye gwe kyenkusaba insha Allah, kubanga sawumu alimu ebiseera byazo. Ekyokusookera ddala ennaku 10 kubadde kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kigambo okusaasira oyinza okirabanga mu matuugo n'okiwuliranga ekyokusaaga, naye okubeera nga Katonda akutadde mu bantu basaasidde mu bulamu buno obw'ensi, kitegeeza olina okubeera nga oyisiza engalo mu maaso, kubanga mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala 9 mulimu erinnya eriyitibwa Ar-Rahman. Ar-Rahman kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi. Allah asaasira abamukkiriza n'abatamukkiriza. Mwana mwattu abantu bangi bakola ebikolwa mu nsi muno bingi, naye singa tekwali kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu olwalikoleddewo ekikyamu kyonna Allah asobola okubeera nga akuzikirizaawo. Naye olw'okubanga Ar-Rahman Allah muki
kyobola nti ennaku zino olwaleero insha allah zetumaliriza tuba tuziyita ennaku 10 Allah asaasira omudduwani omuddu we mulamu n'obwensi. N'olwekyo gwandaba olaba omuntu obeera ne munno n'atakusaasira, olaba omuntu owangala n'abantu neroga nti gundi alina ettima, gundi oyo aganye okusonyiwa munne. N'olwekyo ye Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu hadithul qudusi yagamba nti inna rahmati, mazima okusaasira kwa Allah ghalabat al-ghadabi, nti okusaasira kwa Allah kwabuutikira obusungu bwe. Allahu akbar. Agamba nti inna rahmati, mazima okusaasira kwange nze Allah, okusaasira kwa Allah kwa maanyi nnyo, okusaasira kwa Allah kwa muwendo nnyo. Agamba nti inna rahmati, mazima okusaasira kwange nze Allah ghalabatil ghadabi, kitegeeza nti okusaasira kwabuutikira obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu nti okusaasira kwa Allah kwe kukyasinze amaanyi okusinga obuki obusungu. Kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira kwabuutikira obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba nti ye Allah subhanahu wa ta'ala bingi bye tukola mu mulamu n'obwensi, wallahi n'osanga omuntu ng'akola ekintu Allah subhanahu wa ta'ala kye yagaana, naye olw'okubanga ye Allah musaasizi, asaasira abamukkiriza n'abatamukkiriza. Kyova olaba nti ennaku zino 10 ssebo insha Allah tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga ffenna abali mu nsi okuva emashariki paka emagalibi nga Allah yattaddeko ekiyitibwa kuki okusaasira kwe. Era kyova olaba ku kigambo rahma, ku kigambo okusaasira, nga wombuuzizza ennaku 10 zino insha Allah zetumazeeko nti okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda wala. Olaba muntu munno wallahi oyina osobola omukola ekikyamu n'ofukamira n'omugamba munnange nkusaba onsonyiwe, saba obeerenga, wallahi omuntu n'agamba sijja kukola ki. Abantu bangi bali mu makomera, abantu bangi babasibira bwereere, abantu bangi bali mu mbeera ez'enjawulo, naye nga just omuntu yeetaaga kintu eki kimu, kubeera nga omuntu asaasira munne. Onfuna bulungi? Nabi Muhammad sallama yagamba nti idha kana akhir zaman, kiyama bwe liba egenda kutuuka nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusaanyawo omulembe, yagamba nti yarfa'u arba'atu min al-ashiya, Allah kasitalijja ebintu bina mu nsi nga mumanya ensi Allah agenda kubeera nga agizikiriza. Mukyo kyenjagaddemu okusinzira ekibuzo kyombuuzizza, rahma Allah agenda kujja okusaasira mu mitima gy'abantu. Allahu akbar. Allah agenda kujja, Allah kasita ajja okusaasira mu mitima gy'abantu. Sooka otunuulire enneeyisa y'abantu gye beeyisaamu, sooka otunuulire abantu b'owangala nabo, sooka otunuulire ekitundu mw'owangaalira. Kitegeeza nti Allah buli wajja okusaasira mu mitima gy'abantu, ensi abantu bagenda kweyisanga we bakola ki ng'abantu we baagala. Kiba kitegeeza nti okusaasira kwa Allah ye w'amaanyi nnyo, naye muntu munno olaba agana okusaasira n'agamba biki twatugende abanga bandaba. Kitegeeza nti ye Allah musaasizi. N'olwekyo insha Allah tumusabe mu nnaku ze tulimu ze tumaliriza Allah subhanahu wa ta'ala ennaku 10 gwandaba akuteeke mu bantu bakoze eki basaasidde. Kigambo okusaasira kigambo ky'amaanyi nnyo. Kyava yagamba kasita Allah alijja okusaasira mu mitima gy'abantu, ensi Allah n'agijjamu okusaasira, wallahi ogenda kulaba nga ensi Allah agenda kubeera nga agisaanyaawo. Ensonga ey'okubiri yagamba nti kasita oliraba Allah subhanahu wa ta'ala ebintu bina nga abijjeemu, nga mumanya nti ensi Allah agenda kubeera nga subhanahu wa ta'ala agizikiriza. Yagamba ensonga ey'okubiri ayitibwa al-hakim. Al-hakim be bantu abalamuzi bajjaji. Ofuna bulungi? Kasita Allah alibajjamu nga bajjaji ensala gye basalamu omusango nga nayo tekyakola ki tegyategerekeka mu butuufu nga jjaja wallahi asala byakoze atya, wallahi ng'ajja omutwalira omusango n'omugamba munnange gundi ono yankoze bw'ati, naye nga mu butuufu omuntu gwasalira omusango wallahi nga naye akikola ki akimanyi ti mu butuufu ensobi gyenkola ki ono yakola ensobi. So kasita muliraba al-hakim nga abalamuzi tebakyalina bwenkanya eri bantu bannaabwe be balamula. Ekyo nakyo kamu akabonero akalaga nti Katonda ensi agenda kubeera nga agizikiriza, kubanga olwaleero otunuulira
omuntu n'abeera ng'akwata ssente n'aziwaayo naye nga mubutuufu agula omulamuzi oyo abeere nga asala omuki nga mubutuufu omuntu eyassenga yo yennyini omutuufu era nga n'omulamuzi amanyi nti omuntu ono yakoze eki kubanga abantu mu nsi botalina kulimba bali emiteeko nga 2 oba 3 omusawo toteekeddwa kumulimba omusawo mubuulire nti owaayo obulwadde obunnuma bwe buno omuntu nga wazizza omusango looya n'akubuuza nti owaaye omusango gwe musango ki olina omubuulira lwaki ye Allah yamuwa amagezi yamanya engeri gyagenda okutetenkanyaamu onfuna bulungi okuwolereza embeera eyo nti wasse nti oti kale ekyo kikole ki kindekere nzi sente mmeka bukadde bwe buti nga yawoza so kasitamulira abalamuzi wonna mu duniya nga baweddemu ekiyitibwa obwenkanya abantu balaba beewuuba bagenda mu makooti abantu balaba balina zifayiro ne beewuuba naye nga omuntu wallahi nga nengatte ewaddeko ki eweddeko sole onfuna bulungi lwaki kubanga omulamuzi amugamba komawo enkya n'akomawo era enkya era the same n'abeera nga amubuzaabuza n'olwekyo kasitamulira banga alhakim abalamuzi nga Allah subhanahu wa ta'ala tebakyalina bwenkanya mu bulamu buno obw'ensi omumanya nti akamoji nakalaga nti Allah agenda kusaanyawo ensi eno ensonga endala insha Allah gyenjagala okukkaatiriza era gyenjagala omulamwa gwayo kwe tuba tutambulira kasitamuliraba nga Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u albaraka fi dunya nga Allah ensi agijjemu omukisa awali ekinyusi kyaffe kasitamuliraba kisoboka kasita Allah subhanahu wa ta'ala ensi aligijjamu omukisa kitegeeza nti omukisa gwe gukyasinze okulembera ebintu byonna mu bulamu buno obw'ensi okumanya omukisa kintu kyamaanyi nnyo essaawa etuuka nga mu ggwanga mwowangaalira nga mu nsi mwowangaalira nga Allah subhanahu wa ta'ala yajjamu omukisa mu bintu bye tukola abantu bajja kutandika okukaaba nga bakuba ebiwoobe lwaki kubanga Allah yajja omukisa mu mulimu gw'okola Allah yajja omukisa awantu wowangaalira Allah yajja omukisa mu bintu byennyini bye tukola ogenda okulaba nga abantu embeera abantu bakaaba ng'olwaleero kati nga bw'olaba lumuntu yenna akaaba omusomesa akaaba omusuubuzi akaaba onfuna bulungi kugamba buli muntu yenna ali mu mbeera akaaba bukaabi embeera mbi lwaki kubanga ayi Katonda ebintu kasita bijjamu baraka kiba kitegeeza nti abantu bye mukola mujja kubanga buli omu kyakola amala gakola nga buli kyokola tekikula gwe kennyini personally tokulaakulana nga weebuuza lwaki ebintu byenkola bikoze eki biganye lwaki kubanga ebintu byokola Mukama Katonda yabijjamu ekiyitibwa baraka ekiyitibwa omukisa so olina agamba muno omwezi guno gwa Ramadan yes emu ku nsonga enkulu ennyo yes omukisa guliko ebiseera byagwo kyenjagala omuntu amanye tuli mu mwezi ogwa Ramadhani shahadil mubaraka mwezi gwa mukisa era kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani nagamba nti nze Allah subhanahu wa ta'ala nassa ekitabo Qur'ani ng'ekitabo ekyo Qur'ani nakissa kitabo kya mukisa al-Qur'ani al-baraka omwezi guno gwa Ramadhani gwandaba twetaagisa buli omu yenna andaba mu bulamu buno obw'ensi nahanu nahtaju al-baraka fi hayatina abantu ffenna mu nsi oba oli mulokole oba oli mukatuliki oba oli muprotestanti oba oli musiraamu kino tekiriiko ate ono gundi nahanu nahtaju albaraka fi hayatina ffenna abantu abali mu nsi okuva mashariki mpaka emagalibi twetaagisa ekiyitibwa omukisa abantu ffenna mu nsi twetaagisa ekiyitibwa omukisa mu Luwarabu kye tuyita baraka albaraka kanzu min kunuzu duniya omukisa kyekyobugagga ekikyasinze mu bulamu obw'ensi eno singa Allah akuwa nga byokola byonna birimu baraka marakatu duniya wa mafiha wallahi ensi obeera ogimaze
omukisa guno naam Qur'ani egwogerako ki kubanga abantu basula tebebaserwa mukisa. Allahu akbar. Qur'ani mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ekiyitibwa amakin, mulimu ebifo Katonda bye yateekamu nga bya mukisa. Ne wabaawo azmina au azzaman, ne wabaawo n'ebiseera nga Katonda yabiteekawo nga bya mukisa. Kati nga gwandaba ekibuzo ky'obuuzizza nkisanyukidde nnyo, kubanga abantu ffenna waliwo mu nsi muno twajja nga mulimu abantu abaazaalibwa nga ba mukisa. Olaba nabbi Isa oba Yesu, Yesu mu kuzaalibwa kwe ffenna bwe tukkiririzaamu Yesu yazaalibwa nga wa mukisa. Onfuna bulungi? Kakati gwe kennyini omuntu otandika okwekyekinga, lwaki embeera yange okuva Allah lwe yantika mbulamu obwensi, lwaki ddala ebintu byo bicyankalana tebitambula buki? Kati olaba omwezi guno ogwa Ramanzaani, mwezi gwa baraka. Jjukira nti omwezi gwa Ramanzaani gwa kiseera, gugenda. Kati yessaawa omuntu okubeera nga omwezi guno gwa Ramanzaani ti mwezi gwa mukisa, shahri mubaraka, mwezi gwa mukisa, kubeera nga omuntu asobola okukola buli kimu kyonna kye yeetaaga mu bulamu obw'ensi, Allah akuwa omukisa oguli mu mwezi guno gwaki? Ogwa Ramanzaani. Kubanga Ramanzaani kadi intaha, Ramanzaani egenda. Allah aleeta Ramanzaani eno ng'ayagala abantu batandike okwebbulula. Omuntu yennyini atandike okubeera nga yeekyekinga, nga omukisa nga onoonya omukisa mu biseera by'omukisa biri mu mwezi guno shahri mubaraka. Ofuna bulungi? Oyina okusala amagezi gonna Ramanzaani egenda okuggwako nga Allah akuwadde ebirungi, nga Allah akuwadde baraka mu mwezi guno ogwa Ramanzaani. Lwaki? Kubanga Ramanzaani wa kiseera. Kyova olaba nti yaleetamu ebiseera n'amanya nti abaddu bange bali mu nsi be natonda, abantu beetaaga ekiyitibwa omukisa, abantu beetaaga ebirungi mu bulamu obw'ensi. Lwaki? Kubanga ne Qur'ani yennyini, ekitabo Qur'ani kitabo kya baraka, nga buli kyonna ky'oba weetaaga mu bulamu obw'ensi life yebeere nga egenda kutambulira bulungi, nga buli kintu kyonna kye weetaaga nga kibeere kya mukisa, Qur'ani. Ate Qur'ani yennyini mulimu essuula, Allahu akbar, essuula nga za baraka, nga za mukisa. Nga Qur'ani gwandaba mulimu essuula, singa Allah aba akusaasidde nga ozimanyi n'ozeeyambisa, oba nga tozimanyi, serebujazi neekuyambako nga ffe udaba wetutudde wano n'otukubira ku namba y'eki? Ey'essimu, ng'essuula ezo olaba embeera ekoze eki? Ekukutte, kubanga abantu bonna tetujja kumanya Qur'ani, tetujja kumanya kusoma Qur'ani. Mulimu essuula eyitibwa surati Waqi'a, ey'essuula ya riziki. Riziki, surati Waqi'a. Omusiraamu yenna, omuntu yenna nga riziki yeesiba, n'ogamba ebintu byesibye, n'osanga omuntu ng'ebintu. Alhamdulillah rabbil alamin. N'olwekyo ngezaako gwe nkugumya nga nkugamba nti life yaffe tugitambuze, naye ng'ekitabo Qur'ani kya mukisa. Ekitabo Qur'ani kirimu essuula Katonda ze yateekamu, ne mubeeramu ne ayati ne Katonda ze yateeka mu Qur'ani omwo nga za mukisa. Lwaki Qur'ani ya mukisa? Kubanga eyatutonda Katonda ffenna abantu, Qur'ani kitabo kya Allah. Qur'ani kitabo kya Allah, n'ebigambo ebiri mu Qur'ani ebyawandiikibwamu karamullah, bigambo bya Mukama Katonda. Kati bw'abanga bigambo bya Mukama Katonda nga yennyini tewali n'omu yali atuddeko wansi n'abiwandiika, era Qur'an tosobola kugibikula n'ogamba nti printed by gundi. Onfuna bulungi? So nga ate ebitabo ebisigadde byonna kuliko omuntu yabikola ki?
eyabiwandiika. Kati ekitabo Qur'ani kitabo kya mukisa era n'ebigambo ebirimu bigambo bya mukisa. Kakati ebigambo ebyo bw'obanga owulira nti obyetaaga, fe ababitegeera ba udaba mwebiri. Ekyokulabirako, omuntu ayinza okubeera ng'ali awo nga riziki yeesiba, omuntu n'abanga alina ddiru gy'akola ki, ddiru gy'agoba, naye nga ddiru egaanye, n'agamba ya Rabbi nkoze ntya okubeera nga ddiru eno ekola ki, eyitamu. Abange mu Qur'ani nga bwe tugambe nti kitabo kya mukisa, nahanu nahtajiru baraka fi hayatina, ffenna abantu mu nsi twetaaga ekiyitibwa omukisa, kubanga omukisa singa oba nago marakatu dunya mafiha, wallahi ensi oba ogenda kubeera nga ojja kuwangala bulungi nnyo. Mulimu essuula ey'omukisa, essuula eyo nga ya riziki. Wallahi abantu ffenna twagala waruzukuni. Olaba abantu kukeera, abantu lwaleero bakeera ku makya, omuntu nakeera ssaawa 11 agenda mu wino anoonya riziki. Omuntu nakeera ssaawa 11 n'omulaba nga mbutuufu abantu batambula mu makubo awo, abalala kati bali mu kulinnya nnyonyi, bagenda Dubai, bagenda Japan, bagenda wa, naye nga bambi bonna ekibatawaanya riziki. Bwana lubuto lukola ki, lututawaanya. Buli muntu ayagala abeere ng'abeera mu mbeera ki, embeera ennungi. Ye Katonda eyatutonda atumanyi bye twetaaga mu bulamu buno waffe bweki obwensi. Kakati bw'obanga riziki oyagala etereere, ng'oyagala buli kyokola nga kirimu omukisa, ng'ebintu byesibye, ekitabo kyaffe Qur'ani kyennyini Katonda kye yassa, ate ng'ebigambo ebirimu bya Mukama Katonda, mulimu essuula eyitibwa surati Waqi'a. Ng'essuula eyo erimu emitendera mu kusoma kwayo. Mu kusoma kwayo mulimu n'edduwa ezigenderwako riziki, gwayagala riziki. Kuba Katonda yamanya nti abantu batonze bajja tuka ekiseera abantu babeerawo nga beraliikirira. Ng'omuntu ayagala kubeera ng'ayagala afune riziki ng'evako mu Saudi Arabia, omuntu ayagala afune riziki ng'evako e Japan, omuntu ayagala afune riziki ng'evako mu USA, omuntu ayagala abeere nga afuna riziki ebeere nga eva mu nsi ez'enjawulo. Kakati bw'olaba riziki yeesibye ng'egaanye, essuula eyo eyitibwa surati Waqi'a, sura nnungi nnyo. Era kyova olaba ne Mukama Katonda yennyini yatutonda akimanyi, kubanga twalibadde omuntu ng'afuna riziki, ng'omuntu ava riziki nga eva buvi mu ggulu n'egwa. Allahu akbar. Ng'omuntu ajja buzzi wano n'agamba furushi njagala sente za Amerika, nga Allah azireeta. Ng'omuntu njagala sente ziva mu Uganda, nga Allah azikola ki, azireeta. Njagala mafaranga, nga Allah gakola ki. Ebyo byonna bisoboka. Ne Allah subhanahu wa ta'ala yamanya nti singa ekyo bwekityo bwe kyali, abantu bali badde beesulayo gwa naggamba. Omuntu ng'abeera awo alinda bubeezi ki. Katolaba Abayisirayiri Katonda yabaagala nnyo, nga n'emmere gye baalyanga yalinga eva mu ggulu. Allahu akbar. Maana wa sarwa, nga bawanika mikono ng'emmere yajjanga ekijjulo, ne balya emmere ne bakola batya. Naye olw'okubanga Katonda yabaagala nnyo, ate mu kubaagala ne batuuka ekiseera bo bennyini ne beera nga bo bennyini kwegamba beepankapanka nnyo. Ne batuuka ekiseera Abayisirayiri ne bagamba nti nedda, tetujja kulya mmere emu eva mu ggulu. Ofuna bulungi? Ne bagamba atwagala tulye ne ku mmere evako mu ttaka. Allahu akbar. Olaba Allah asobola okuba nga akuwadde emmere yavanga mu ggulu nga balya buli, ne bagamba ala naakulu tuamu wahida, tetujja kulya mmere evako mu ggulu yokka, twagala tufune ne ku mmere evako mu ttaka. Wallahi ne basabe Musa mumdu wa Allah, nabbi wa Allah nasabe duwa min bakariha wa qithaiha wa fumiha wa dasaiha, emmere neva mu ttaka, ne wavawo kyetumula, ne wajjayo emmere, buli kika kya mmere kyonna ekiva mu ttaka, ne wallahi nekikola ki nekivaayo. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti musubizza abantu abagenda okujja ku mulembe guno. Fe olwaleero twaliridde emmere ng'eva mu ggulu buki butereevu, nga tetutawana agenda kulima. Naye olw'okubanga olw'okuwakanya kwabwe, ofuna bulungi, hatta al-ana Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti kale abantu abagenda okujjawo ku mulembe guno emmere gye tujja okulya
ejja kubeeranga mmere ya mu ttaka so kakati abantu bedda batufiiriza funa bulungi era kyobola nti abaisirairi abo katonda aboogerako nnyo mu qur'ani mithaaku allah yakola nabo endagaano so kyengezaako okugamba gwe nti kigambo baraka kyagenda wala nnyo saba nnyo buli wobeera allah abeerenga buli kyokola kirimu omukisa kubanga albaraka kitegeeza alqalil tajalu lkathiran baraka kitegeeza kyekintu ekitono kyobadde okola oluvannyuma ekibadde ekitono nekifuuka kiigi nga bizinesi gyobadde okola nga yali ya miliyoni emu ofuna bulungi allah bizinesi nagiteekamu omukisa nga bizinesi kati ya bukadde 3 ofuna bulungi nga olina omulimu gwobadde okola ng'omulimu ogwo watandika na 5,000 ogenda okulaba nga allah subhanahu wataala 5,000 oli mukakadde kamu olumanya nti allah ataddemu omukisa ogenda okulaba ebintu byobadde okola alhamdulillah nga life ekwanguyidde ng'omanya ekintu ekyo kirimu baraka so kyenva nkugamba tiwaliwo edduwa kyobalaba ezisabibwa ti ayi allah nkusaba bwebanga riziki yange ebadde eri mu saudi arabia oba eri mu america oba eri japani eba eriwa mu nsi yonna allah riziki yange ebeeranga ogisembeza edduwa weeri allah asobola okusiba riziki allah asobola okusiba riziki allah n'asiba sente nga aliwo abadde azikusuubiza nga ziva bweru omuntu nakubira essimu olwaleero n'agamba nti owaise nebujazi insha allah enkya ngenda kuwa obukadde 5 noweesunga bugenda okukeera ku makya nga yabadde akusuubiza sente jjukira nga naye waliwo yamukoze eki eyamusuubiza kati awo essaala weeyingirirawo netugamba owaye sahaba yabadde ansuubiza sente bwe ziti yedduwa esabibwa ayi allah ya muqallibu lqulub ayi allah nkusaba gwakyusakyusa emitima gy'abantu omuntu yakusuubiza sente aleme kubeera nga ate yeekyusa edduwa weeri ayi allah nkusaba omutima gw'oyo abadde eyansuubiza ekintu bwekiti ne bwekiti allah nkusaba togezaako okumukyusa ofuna bulungi wakyuse puroguramu yakyuse eyakugambye essaawa 7 zigenda okutuka saa 7 ogenda omukubira essimu nga takyakwata ezabadde essaawa 8 ogenda otuka omukubira essimu eyakusuubiza essente nga mu butuufu essaawa 8 takyakwata ssimu ofuna bulungi nolwekyo nkugamba gwandaba essaawa zino insha allah obulamu buno obwensi allah subhanahu wa ta'ala fenna abantu atwetaaga mu bulamu obwensi nahnu nahtaju lbaraka fi hayatina twetaaga ekiyitibwa omukisa mu bulamu buno obwensi so qur'ani kitabo kya mukisa olaba qur'ani mulimu essuula nga amabanja gakuyitiriddeko abantu tulina amabanja omuntu nabeera nga yeekweka yeewola wano neyeewola wali neyeewola ku gundi nga n'omuntu kwegamba eyakuwola otya okuddamu okumukubira essimu abeere ngaakola ki asobola okuwola tetuganye kubanga life erina okubeeramu ebintu ebyo naye amabanja waliwo wegakuyitirirako adduyun nga amabanja gakuli mu kifuba nga otya n'okgenda ku mikolo mu bantu otya n'okgenda ku mbaga otya n'okgenda okusinkana abantu olw'ensonga omuntu eyakuwola ogisobola okumusinkanayo qur'ani mulimu essuula eyitibwa swati waraadiyati labuhan eyo essuula y'abantu abalina amabanja bannanga amabanja buluteri bwatalina bbanja waliwo ate amabanja agayitiridde nnyo nga banka ekubanja banka etwala ennyumba yo naye nga mutuufu sente wazijjayo newewala miliyoni ne miliyoni naye nga weebuuza lwaki sente zino olwazijjayo mu banka lwaki sente zino zaagana okukomawo mu mbeera yaazo esente ezo wazikozesa otya lwaki esente zabulaabula lwaki ebbanja likulemye okukola ki okusasula bangi baagala okutwala amaka gaabwe emmotoka baagala ozitwala bangi baagala okutwala amataka gammwe bangi olwaleero bali mu nsi ez'enjawulo naye ngaomuntu amabanja gamukoze eki gamuyitiridde ng'oluusi waliwo abantu bewawola sente yes waliwo abantu betuwawola sente oli najja nagamba udaba nkuwadde mponayo obukadde 2 wallahi nenkwata nemukola ki nembukuwa era the following day nenkomawo neweewola neŋŋamba nti owayi sahaba ono kamukole ki kamuwole sente ajja kukola ki ajja kubeera nga azinziriza mwana wattu waliwo abantu betuwola sente ng'omuntu oyo sente era ddala azirina naye nga sente ezo asobola ozikola ki
okuzikuwa naye nga omutima gwe mukalubu okuddiza ki edduwa weeri gompa linnya lya muntu onfuna bulungi n'ogamba suhaba gundi namwola sente zange obukadde bwange bwe buti naye buli omukubira essimu agijjako bwe mukubira essimu nenjogera naye agenda lindako nkyali bize kasita owulira akantu ako nkyali bize ng'omanya nkugamba gwe andaba kusere bujaazi insha Allah ng'oyina ebbanja waliwo gw'obanja wallahi ng'ebbanja likuyitiriddeko omuntu aganya okusasula bonna mbazingidde wamu ezo edduwa weezirize kasita ompa erinnya ly'omuntu ebisigadde bindekere enamba y'essimu insha Allah 0702 97 18 47 0702 97 18 47. Lwaki ebigambo bino tubyogera? Abantu bali mulabu n'obwensi ng'oluusi omuntu okubonaabonako omuntu olwaleero obonaabona olw'omuntu gwe wakwata ssente n'ozimuwa n'olowooza nti omuntu gwe wadde ssente agenda kubeera nga azikola ki azikuddiza. Wallahi bugenda okera ku makya ng'omuntu gwe wawa ssente bugenda okera ku makya akubuzaabuza nga n'essimu yagijjako. Wallahi nkulayirira edduwa gye ziri ng'omuntu amabanja oba ng'olina omuntu gwe wawola ssente yagamba nti thalathatun abantu basatu edduwa zaabwe Katonda azaanukula. Ekisookera ddawa dawatu almadhurum edduwa y'omuntu gwe bali azaamaanyiza serebuki onfuna bulungi edduwa y'omuntu gwe bakoze eki abantu bali azaamaanyiza abantu abamu baavuwadde naye ng'okwavuwola kwabwe baavuwadde ku lw'abantu abo ng'omuntu wasalawo n'omuyirawo omubiri gwe n'ogamba insha Allah kamuwole muwe oba oliawo kyayogedde kigenda kuba kituufu. Wallahi sente n'ozikola ki n'ozimuwa. Ate kyewuunyisa gwe wawola yayagala odde mu kyalo oba gwe wajja mu kyalo n'omuleeta mu kibuga yayagala ate godde mu ki aha kakyegezako okugamba nti edduwa y'omuntu gwe bali azaamaanyiza edduwa mustajabu Allah ajanukulira ddala. So nkugamba omuntu ali azaamaanyiza edduwa weeziri n'omuntu alina amabanja nga mu butuufu ebbanja likuyitirirako nga mu butuufu ebintu biganye. Waliyo abantu bawangalira ebweru bawangalira mu Amerika bawangalira mu nsi ezo nga wallahi kasikedde nga alinya nnyonyi ali mu mabanja. Allahu akbar. Obuna bulungi ng'asasula ageno waffe mu nsi yaffe mu Uganda n'asasula wa wallahi nga ennyubulikanaku alega amanja gampitiriddeko. Abantu betta abantu balina pressure. Omuntu neyebuuza nti lwaki buli kanaku buli kyenkola kasente kenkola kekagenda. Oba oliawo ng'aweereza eno mu Uganda oba oliawo ng'aweereza abantu ab'enjawulo naye nga ye yennyini mu butuufu life ye yennyini tayina kyakola ki kyeyekoledde. So okugamba insha Allah ebyo byonna tuli ku kigambo ekiyitibwa omukisa. Qur'ani ya mukisa nawe omuntu weetaagisa ekiyitibwa omukisa kubanga baraka kigambo kikulu nnyo. Baraka kintu kya muwendo nnyo. N'olwekyo nkugamba insha Allah waliwo essuula gye bayita swati wal adiyati labhan. Eyo essuula y'abantu abayina amabanja agakuyitiriddeko insha Allah nga tusoma nga Allah ataasa kubanga ebigambo bye tusoma ebyo bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga nti bigambo bye yabiteeka mu Qur'an. Ensonga endala waliwo Allahu akbar waliwo al-mashaqil az-zawjiyya. Abantu balina ebizibu mu bufumbo nga buli dakiika omwami lwakomawo kuyomba. Anti kakati buli owasa omukyala oba ofumbirwa omuki omwami nga weetaaga omukisa oguli mu mukyala nga weetaagisa omukisa oguli mu mwami. Wallahi obufumbo mukisa kubanga buli wofumbirwa oba n'owasa kumu ababiri wateekeddwa okubanga waliwo omuntu ajja n'omukisa. Onfuna bulungi especially mu bakyala. Buli wowasa omukyala ng'omukyala ono ng'omuwasizza nga ddala azze mu bufumbo azze kufumba mu mateeka
omukyala ajja ne baraka. Era nga okulaba ng'omwami life ye etandise okubeera ng'ekola ki? Ng'ekyuka. Ogenda okulaba nga omukyala eyafumbirwa omusajja, ogenda okulaba nga n'omusajja embeera ekoze eki? Ekyuse. Kati nkugamba essaawa zino bw'obanga wafumbirwa obanga wawasa nga life tekyukangako ng'ate life owasizza oba ofumbiddwa life ebeera ng'ekola ki? Nga tekyukangako. Either omu ku mmwe waliwo alina ekiki? Ekikyamu. Yes. Omwami oba omuki? Tosobola kuŋŋamba nti kasikeddenga ofumbirwa omuntu oyo oba wasa omukyalo oyo mukyali mu muzigo. Bbanga lyonna bala emyaka gye mumaze mu muzigo. Temulina wadde ekiyitibwa akataka. Tozimbanga wadde ekiyitibwa akayumba. Bannange life yeetagisa kwefaako. Kyekugambe nti baraka yeetagisa mu buli kimu kyonna. Kati waliwo essuula eyo eyitibwa swati zumara. Abamu batera kugiyita oli akusomera essuula eyo nga toyagala ozuŋŋane. Waliwo abagivuunula swatu zumara. Oli tatayagala kola ki? Azawujiya. Bannange abandaba essaawa zino wallahi gwe nkugamba essaawa zino ofumbirwa oba n'owasa naye nga oyagala mirembe. Oyagala emirembe egiri mu mukyala, oyagala emirembe egiri mu ki? Egiri mu musajja. Naye nga mu butuufu kasikeddenga owasa, kasikeddenga ofumbirwa, omuntu oyo gw'oli naye tomufunangamu mirembe. Tomufunangamu baraka. Tomufunanga abantu gye bali. Kyova olaba Nabi Muhammad yagamba ebintu bisatu ebirina ebisiraani. Thalathatun, ebintu bisatu ebirina ebiki? Oyinza okwagala okufumbirwa oba okuwasa ng'ebizibu byo we bigenda okutandikira. Ng'otidde nnyo. Abantu katubagambe okuwasa n'owasa oba n'ofumbirwa nga wallahi bagamba kasikeddenga afumbirwa kasikeddenga awasa tafunanga mirembe. Tomanya muntu gwe wafuna life background ye eri etya. It's very important. Afuna bulungi. Mulimu abantu abalina ebisiraani. Mulimu abantu abali awo bwe badunga olumala okumufumbirwa oba okumuwasa sente z'obadde oyina ne zidduka. Emuzanyisa edduniya ne zidduka. Tulina okwekolako kye tubagamba emikisa kigambo kya bbeeyi. Bannaffe bagamba nti omuntu ow'omukisa asobola okulonda ekyapa muki? Mu mannya ge. Ng'omuntu wa mukisa. Ensonga ey'okubiri oyinza okuba nga obadde oyagala kuzimba nnyumba. Ng'ennyumba gy'ozimbye wallahi togenda kugiwangaaliramu. Olw'ensonga nti ekifo ky'owagula tewamanya soosi yaakyo, tewamanya nsibuko ya kifo ekyo. Kiki ekibadde kiwangaalira awo? Bantu kyabadde bawangaalira mu kifo awo. Wallahi n'ozimba ennyumba olumala okugizimba neggwa bulungi nnyo, esobola n'okulemera wano kuguni ku musingi, sente nezikuggwako. Waliwo abagizimba neetuuka koloplate neesigala awo. Waliwo abagizimba namala ogikomerera oli naafa. Ebintu ebirina ebisiraani biri bisatu. Ennyumba esobola okwavuwaza. Era kyova olaba lwaki nti kyalibadde kirungi omuntu aguze poloti ye, omuntu aguze ettaka lye, waliwo edduwa esomebwawo mu kifo ekyo. Waliwo edduwa esomebwa mu kifo ekyo. Wogenda okuteeka famire yo, wogenda okuteeka abaana bo, wogenda okuteeka mukyala wo. Kyova olaba ojja kusanga zifamire nga zifamire ziri awo abaana basoma bafuna zi diguri naye ng'abaana tebafumbirwanga. Naye ng'abaana balabika bulungi nnyo nga bali awo bakomawo waka olw'ekifo. Kubanga ekifo ekyo tewasooka kukiwongayo. Bwe ngamba okuwonga mba ngamba kusabira mu kifo ekyo. Katonda atekewo muki? Genda ku kyafo kya Ibrahim. Olwaleero abasiraamu abandaba n'abalala abatandaba bw'ogenda e Makka
olwaleero kaaba eyo gy'olaba gye tugendako ffenna. Ibrahimu ekifo ekyo yali nsiko. Ibrahimu akwata mukyala we n'amuteeka mu kifo ekyo, n'omwana we mu kiseera ekyo gwe yali alina Isimaila bwe yatuuka mu kifo ekyo yasaba edduwa. Genda mu Surati Ibrahimu essula eryawo aya 39. Allahu akbar. Nkulage nti ebintu byenkugamba biririyo. Ibrahimu bwe yatuuka mu kifo ekyo yasabirawo edduwa. Yagamba nti rabbana ayi Katonda ini askantu min dhuriya, ayi Allah akusaba ekifo kino wengenda okuteeka famire yange, ekifo kino wengenda okuteeka abantu bange. Ayi Katonda ekifo kino tekirimu kyengera, tekirimu mmere, wallahi kyekifo wentadde famire yange, wallahi ekifo wano tewali mmere naye nga jjukira lwali lusenyu. Ayi Allah akusaba ekifo kino nsaba okifuule ekya baraka, teeka baraka ekifo kino kitekemu emirembe. Allahu akbar. N'agamba nti waj'alu afidata min annas, Allah nkusaba ekifo kino obeerenga abantu bawankawanka, babeerenga basobola okutuuka ku nnyumba yange Kaaba. Teri muntu yenna olwaleero atagala genda ku Makka. Tewali muntu yenna atayagala kutuukako ku Kaaba ya Allah subhanahu wa ta'ala eyazimbibwa, kubanga baraka weeziri. Era Ibrahimu ekifo ekyo gwe yasabira edduwa nga ne Kaaba tennaba kulowooza nti eribeerawo ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. So kyengezako okusika obwongo nkutegeeze nti osobola okuzimba ennyumba naye nga wallahi ennyumba ejja kuba akagizimba Allah akujjulule. Ensonga endala, ensonga eziriko ebisiraani, ekidduka. Oyinza okugula akagaali, oyinza okugula emmotoka, oyinza okugula pikipiki, kubanga kidduka. Ng'ekidduka ekyo kiguze nga tekirimu mukisa, tokisabiddeeko duwa, ng'ekidduka ekyo kyekigenda okwettira. Bangi olwaleero mbalabye, n'osanga omusajja ng'aguze emmotoka yo nga yeeyo, n'osanga omuntu ng'aguze emmotoka alhamdulillah, naye nga mu butuufu emmotoka yennyini gy'aguze yagenda okubeera nga mwagenda okufiira. So nkugamba gwandaba inshallah kusere bujjazi, inshallah nkwegayiridde ebintu ebyo tusala amagezi byonna, buli kyofuna kyetaagisaako okusabira, kyetaagisaako okusaba Allah abeere nga akiteekamu omukisa. Emmotoka waliwo edduwa yaawo gy'osabirako nannyiniyo kennyini, n'obeera nga Allah emmotoka eno agikukuumire, Allah emmotoka abeere nga agiteekamu omukisa, kubanga oyinza ogigula nga yegenda okwettira, oyinza ogigula ng'egenda kutta abantu balala. Ofuna bulungi? Ate wali zino emmotoka ezaffe wano mu Uganda zetugula ku bannaffe. Allahu akbar. Oli nalowooza nti aguze, kumbe aguze bizibu. Ezo accident z'olaba, z'owulira ejjinja, z'owulira ku lw'e Masaka, n'owulira nti accident emmotoka yagudde, emmotoka yagize yatomedde abantu, emmotoka simanyi, ezo emmotoka ze mulaba zonna tezirimu baraka. Bannanyiniza abasooka ozigula bo tebaafa kugula mmotoka, naye tebaafayo kutegeera nti emmotoka eno gyenguze yeetaagisaako okugisabira Katonda agiteekemu omukisa. Waliwo omusajja omu yanyumiza emboozi, sajja yali mugagga ng'aguze trailer, ng'aguze zigundi zifuso, naye bamukubiranga bukubi z'essimu ti eno emu efunye accident, eno eyasa omuliro. Mmotoka mubiwulira ku mawulire. So njagala nkuzibula amaaso, saagala ofiirwe, sente z'ozifunye Allah n'azikuwa millions, n'ogula ekidduka kyo, well and good, kubanga omuntu okufuna ekidduka nsonga nkulu, naye please take your time, mutunoonyeeko insha Allah kusere bujjazi emmotoka eyo Allah subhanahu wa ta'ala agiteekemu omukisa. Olw'ensonga emmotoka Allah bagiteekamu omukisa, byonna bigenda kutambula bulungi. Ate okumanya emmotoka nayo osobola ogifuna n'ogigula mu bbeeyi yaalyo, n'ogenda ogiwa omuntu omulala n'agitomeza. Naam. Naam. Allahumma taqabbal minna innaka anta samiul azim.
saba mwenna abandaba insha Allah ku Celeb Jazz saba Allah buli muntu kyetaaga mu bulamu bwe Allah abeerenga akikuwa. Nsaba ayi Allah ensi eno Allah yagituleetamu si kubonaabona, ensi Allah yagituleetamu muntu kubeera nga at least ogyeyagaliramu, tuleme kubeerawo abantu wallahi batambula naye nga abantu ya Rabbi tebateredde. Tusaba ayi Allah buli muntu yenna kyetaaga mu bulamu bwe Allah abeerenga akimuwa. Allah abeerenga atuwa abantu abalina baraka, Allah abeerenga atuwa abantu abalungi, Allah abeerenga atuwonya abantu abatulinako ensaalwa, Katonda atuwonya abantu abatulinako fitina, Allah atuwa abantu ab'omukisa, abantu b'omukisa gye bali n'abantu abalina ebisiraani gye bali. Insha Allah enamba yange y'essimu 0702 97 18 47 insha Allah 0702 97 18 47 0702 97 18 47 kwendi ku WhatsApp insha Allah mbuuzaako katono tunyumyako insha Allah. Sina kyama nnyo kye neetaaga nange ndi mu mbeera nnungi, siri mu mbeera mbi alhamdulillah, kubanga Allah yagamba nti wa amma binimati rabbika fahaddith. Allah banga kuwadde kukyengera olina okinyumizaako abantu. So kakati waliwo omuntu akuwa baraka nga naye yeetagisa baraka nogamba nti yo yagala agaba baraka naye yeetagisa ki baraka. Nziina alhamdulillah Makka ngenzeeyo mu bifo byetagisa ebirimu baraka mbituuseemu, abantu bempangana nabo alhamdulillah babaraka. Era bwemba ngenda kusinkana nga sikutegeera nsoka kusaba dduwa nti ayi Allah ono gwengenda okusinkana mumpemu omukisa, kuba nsobola okusinkana nonkwata mu ngalo ng'olina ebisiraani byewatumiratumira dde ebisiraani siraani. N'olwekyo insha Allah twesigalize emikisa gyaffe. Kyobola nti obusiraamu edda bwagananga si buli tugosanze kumalaga mukwata muki mu ngalo. Mulimu abantu abalina ebisiraani, waliwo omuntu ajja okukwata bwati emikisa gyange gikole ki gigende. Nenga insha Allah twaga tubeere bulungi abandaba ku Celeb Jazz, mubeereeko temuvaako, mwebale kwekumira ku Celeb Jazz. Ate mbeebaza Celeb Jazz Allah agiteekemu omukisa, ate ayagala ogiteekamu kasente insha Allah mugiteekemu Celeb Jazz, kubanga etuleeta ffe ba udaba tubaddeyo naye tujja ne tubabuulira ebiririra lite ebintu ebikyusa obulamu bwammwe insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.